Owanika eti buli omuntu yawanika enti aleta asantu. Eri yawanika ate abasinga okusooka okuwanika baavu. Oba lwaki? Abasooka okuwanika. Alex Waiswa Mufumbiro nga yamyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform akomyewo nga mukambwemukko mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Alex Waiswa Mufumbiro alaba ebigenda mu maaso abasuubuzi bali mu kwekalakaasa olw'emisolo emiyitirivu egiba binikibwa nga tebagimanyiiko wabula bagibakakako obukasi ate nga gya buwaze. Alex Waiswa Mufumbiro alabira ddala ng'eggwanga Uganda we liri olwaleero si we lirina okubeera, wabula abateekeddwa okutuusa eggwanga ffe twandirowoozezza nti balina okutuusa eggwanga lyaffe ate balifudde ery'okukamula obukamuzi paka kutuuka kudikamulamu musaayi. Ndowooza balyoke bamatire bamanye nti awo Uganda we tugituusizza tugisobola. Njala twewulire ku bigambo bya Waiswa Mufumbiro kubanga tumumanyi nti ye tabatya. Bangi ekiri eno tulemesa okufuna enkyukakyuka mu ggwanga Uganda kuba kutya, naye Waiswa Mufumbiro ye bino bye yasooka okweggyamu eby'okutya n'agamba nti sisobola kukiririra ggwanga lyange kubanga liggwanga lyokka lye tulina Uganda. Njala tuwuliriza ebigambo bya Waiswa Mufumbiro naye nga situnagendayo eyo njagala kusooka kujjukiza nti tulina Haji Ssettuba omusomi w'edduwa akyusizza obulamu bw'abantu bungi. Haji Ssettuba abantu basomedde ku dduwaaze wamma bakkiriza nti ono omusajja kyakola kitegeera. Njagala gwe watanaba mukubirako munoonya ku ssimu ye 0703 31 39 25. Bw'omukubira n'akusomera ku dduwaaze ojja kudda kuwa obujulizi ng'okkiriza nti wamma ddala kyakola kyekyo akitegeerera ddala. Tugendeyo wa Waiswa Mufumbiro. General Yoweri Kaguta Museveni and deliver leadership to the people of Uganda, a new Uganda. Period. Walulusa abantu ababatiirako bwe balaba bano abantu abajja ne bajjukira ebibaddewo mu bibiina eby'enjawulo ne recent ebigenda mu maaso n'NUP. Buli we balaba nga mu recruiting nga buli ddakiika abantu baga naye bo bano tebabatidde. Abantu bamanyi okujajinga from far baga nti abo bambega Munange olaba ntemerera likirira betwali tusuubira nti bebe bitiibwa ate be basooka ba Fort Sodi okututunda. Betwali tulowooza nti bebe bitiibwa be basooka be twasembayo okulowooza nti banatutunda. So trust is earned. Trust is earned, and we have enough time for people to earn trust. Not trust of the leaders, but trust of Ugandans. Chobola abo bajja tubalaga ensi. Twandibadde tubesigaliza mu bitabo ne tugamba nti leero ng'ekibiina tuyingiza abantu 7. Naye bino byonna bye tukola ffe. It is for and on behalf of Ugandans. So we are just our trust is in the virtue of the entire trust that is given to us by Ugandans. Ndife bana Uganda batwesiga okuwaako obukulembeze ku kintu kyabwe ekyamaanyi g'abantu. Nabwe kityo ffe tetulina wannannyini ku kyo kubanga gali maanyi gaki maanyi g'abantu. So tugendera kwaga amaanyi g'abantu kyegaba gateeseteese kyobalaba abantu bwe bajja nga bavudde gye bavudde ne bajja kweri DNA yaffe ffe gye tukwasa abantu era be babamaakinga. Era nawe okimanyi nti abantu bavayo ne bagamba oyo gundi yatagadde bw'ati, oyo gundi yayogedde bw'ati, ka video ne bakaleeta nga yabadde wagindi ne baleeta statement. It is not work done by the secretariat. It is work done by the power of the people and people power. So abantu adde balowooza nti oluusi abantu mbaleeta mu kanisa nina omukutu ogumu gwe mbaddeko bwe balabye ekyali kigenda maaso nga ebyo ne Museveni abikola obwo bubadde bwa 2026 bubadde bw'ebyobufuzi. So mwe mukikola for a reason. Ensi emanye nti kati wakituuka lwaki tuli omusajja anda Judy Mbabaali looya w'Abakatuliki mu Uganda yonna balooya banne abakulembera abadde district chairman asazeewo mu lwatu. My friend, the entire world politically would unveil such a person. So we are sorry for those. Nekyokubiri kamera zino tebazikola kuzitereka, bazikola kukwata events naziraga nsi. We are a mass party. Si buli omuntu abaddewo abamu bajja kubiraba nkya
we are a party that is beyond borders. All parties now, ekyomuntu akyogedde ateeka okuba nga obwongo bwe buli mu the Museveni era, not the Kyagulanyi era. The Kyagulanyi era is the Elon Musk era, is the Bill Gates era, is the Zuckerberg era, is an era of technology, is an era of the internet, it is an era of social development and involvement. Kakati ye bw'aba akyayogera ku bintu ebiri rudimentary nti tulina kubikola nga tuwandiika mu bitabo ne tutereka. No. The world now is a better place. Information must be shared globally and information must be shared freely. The world in terms of public relations. We have a membership in the US. They were sleeping at the time we are holding our function. We have a membership in the UK. Probably it was a rush hour for work. We have membership in the whole of Europe, Denmark, Netherlands, France, Sweden, Switzerland. We have speak about East Africa, West Africa. So many will not understand why our legs are everywhere, but it is about NUP that we are everywhere. Wherever you want, you will find us, no matter the circumstances and the sacrifice. Weekend gye tukubye emabega ekibiina ekimu kyavudde ne kiclaiminga nti over 18 millions betulowooza nti be beetaba mu kulonda. Si kye tugendako wano. Kale tubuuzako abantu baffe abali emitala amayanja. Njagala kubuuza ku bantu baffe Ghetto TV n'erudde okunkyaza simanyi lwaki mirimu mafula bingi. Ekirungi nti kakati nkuyina bannange mbalamusiza nnyo, mwebale kutwagala, mwebale kwagala ggwanga lyammwe, mwebale kutubeereramu, mwebale kuyimirira naffe, mwebale kunnyonnyola nsonga ze twandibadde nga ffe tulina okuzinnyonnyola naye mwe ne muzitegeera n'okutusookayo. Mwebale kuyimirira na pulezidenti w'eggwanga lino Kyagulanyi Robert Ssentamu. Awo ekiri ku ground bwe jangu. Oba oyagala omanye ekituufu, teekamu tiketi yo, come and do your independent analysis. We are serious on ground. The ground is not easy. Of course, tulina abantu abali pessimistic because eri omuntu akera ku matana gamba nti kati mukuttemu nga nti kati njikuwa enkya nti njikuwa enkya. Ladies and gentlemen, we must learn that the world is evolving. Luli we batwala nga abajasa 10 kati batwalawo drone enki. Batwala nga abajasa 10 kati batwalawo drone emu. So we are not apologetic kwaba batatutegeera kubanga tumanyi nti abantu abayimirira ku bintu ebyenjawulo ebyekikugu olumu babategeeranga n'obudde buyise. Naye ffe obuvunaanyizibwa waffe amaanyi tulina g'abangi era tugakozesa okureflectinga ebyokunafuya nakyemalira. Tubaagala nnyo. Keep the fire burning. Of course, now we are getting back to the program. Bagiyita batya kozi? Eno bagiyita Pale FM. Kwembeera buli Lwakubiri 17 katonyeze 9. Program bagiyita namwatulira. Program namwatulira era ng'ekyazibwa Hakimu Kayongo. Bagiyita Pale FM 17 ekola eri omuntu obuli tuba tumaze okuba nga tugoba emabega w'emizindaalo egya rediyo esinga okuweereza ate esinga okukwata ku nsonga z'omuntu obuli. Mbadde sisagala ngende ku nsonga ndala nga eti sabiiti eri twayogerako waliwo sabiiti gye twayogerako nga alengeredde wala nogamba ebiddako okusaidia abasuubuzi n'abuulira. So ekibuga kigaddwa era kisiiba ekigale amaduuka ensonga eyo Alex Oyster ogiraba otya era abantu oyinza kubagamba ki? Naginnyonnyola ku luli and nagibanyonnyola ku luli era ne mbabulira ne ngamba nti ekisooka nze Bannayuganda ekisooka tebagaana kusasula musolo. Teriyo Munnayuganda tayagala kusasula musolo. After all, n'omusolo gwe twogerako oli atunda merchandise si ye nannyini gwo.
Okay? Naye system gye baagala omunnayuganda akozese yetasoboka eta business ey'abantu abali mu business. Njagala nkinyonyole ng'omusuubuzi wa wansi ategeere enkaayana eriwo, omuntu wa bulijjo ategeere enkaayana eriwo, n'omuntu wa waggulu ategeere abantu ba wansi kye bagamba. Njagala mbere productive. Kakati influence ye internet electronic okozesa electronic system okwenvoicinga omusolo. Tugeze nti bw'ogula esaati eno ampuliriza gye nyambadde, bw'omala okugigula mu dduuka baagala mu dduuka mw'ogiguze, bw'oba ogiguze $5,000 ng'omusolo gwetaagibwa $1,200,000, in fact bagala 18% of $5,000. Kakati sente ezo nazo baba bazikukyajinzeeko, naye owa revenue ayagala gwe bw'okwasa Kashi. Mwami Kayongo $6,200,000 ezizo $1,200,000 ayagala azitwalirewo from there ng'akozesa tekinologi. Oba ontegedde amanye nti kati ono leero osolozeza bwe ziti atunze $5,000,000 kitegeeza ntutte leero nfunye $1,000,000 yange nange emu oba $3,000 yange. Kakati kitegeeza ki? Kitegeeza nti buli dduuka lirina okubeera ne intaneti. Okay? Yes. Buli dduuka lirina okubeera n'amasannyalaze for as long as it is running. Bwe liba liggule lirina okuba nga liriko amasannyalaze nga wegali 20 kasita liba liggule kubanga buli kyotunda amasannyalaze okugeneratinga receipt, influence egenda mu revenue okujjako sente zaayo. So ebyo bibiri byetaagibwa. Tuli wamu? Weetaaga infrastructure ey'enguudo, transportation. Kuba kati tuli mu ngeri gy'ogenda okuimplementingamu ekintu ekyo. Okay? Weetaaga amasannyalaze, weetaaga enguudo, weetaaga internet. Kubanga enguudo is part of transport. Yes. Ate zino zonna services ziri engineered by human beings. Ekyokubiri weetaaga kye bayita software nga gavumenti okubanga osobola okumu implementinga ku buli agulawo business. Kati ekyembi omusuubuzi bwe buno obuzibu bwasanga nti bw'atunda tugamba atunze esaati $5,000 ng'amasannyalaze gabadde tegaliiko ne internet teriiko, owa revenue n'atunda n'awandiika receipt just ey'omukono n'agenda mu revenue n'abagamba nti natunda esaati n'enjiguza waiswa tetwalina amasannyalaze twalina internet $5,000 bamukuba fine ya $6,000 ya $6,000,000. Naye ani afuga amasannyalaze? Ani afuga internet? Era abaffe internet mu Uganda weeri. Njagadde omusuubuzi bategeere lwaki omusuubuzi akaluubiziddwa. Ekyokubiri, system eno gye bagamba buli dduuka gy'erina okubeera kompyuta na biki na biki na biki na biki. Gavumenti eya Uganda Revenue ya musinguzi, Revenue Authority ya musinguzi, system eyo terina busobozi bugirandikira era epangisa abapangisa abantu abalina obukugu outside sourcing olina okumuwa $5,000,000. Era lwaki omusolo guno omungi ogwa influence bagulese wano mu Buganda abasinga okulonda Kyagulanyi? Lwaki teguli Karamogi? Biri wano wokka. Biri wano wokka mu Central Business District. Ate nkulimbe kati internet Karamogi gyeri. Yeri ekufuma gyeri gye ndabadde. Gyeri internet. Ekintu kiri wano wokka. Ate nkugambye weetaaga internet, weetaaga amasannyalaze.
kyokka mu kikuubo bamala ennaku 3 nga tegaliko emisana. Nagamba nti wano mu Uganda weewuka mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni bookeera ku makya n'ogenda ku mulimu ne bajjako amasannyalaze ne bagazeeka. N'oddeeka ate ne bagagyeeka ne bagazaawa ku mulimu ate n'osangawo bbiiri. Ekimu ku bitawaanya abasuubuzi wakati mu kubajjako omusolo gw'omungi edduuka olinagamba bw'aliggulawo asasula amasannyalaze kati asasula influence eyo gy'olaba nti alina okusasula system miliyoni ezi. Kati buli muntu atandiseewo edduuka lya miliyoni 5 kubanga okuploadinga system miliyoni meka. Kakati ekyo kikulaga already nti oba throwing out people in business. Ate kino kiyambako supermarket zokka. Kuba supermarket ezisinga abantu abayindi abasinga bagagawadde bakola kibayita invoice trading. Ajja n'akuguza invoice gwe n'omugula n'agamba nti kati ngula 10 omusolo gubadde gwa miliyoni 2 ne bagula nga mpewo ye n'akwaza akwaddeyo ye n'aba abafunye miliyoni 2 ez'omusolo ba 15. Ku mpewo abanjibwa omuyindi omuntu alina invoice nemweyo invoice abanjibwa omusolo gwa miliyoni ameka 2 ng'agenda akola n'omuyindi akolagana n'omuyindi omuyindi ng'agula invoice ne miliyoni ameka ng'agigula naye ng'akola n'ono cost ey'okutunda ya miliyoni 3. Kakati miliyoni 3 jjukira zibaako omusolo. Ontegedde zibaako omuki ogwa vaati kati ezo ng'aziclaimingayo. Kyova olaba kampuni zonna ez'abayindi bagagawadde batubbawanyi era be baliko ebya influence. Bubbi ddala. Ng'oli mu ggwanga ng'amakampuni agazze gonna gashatinze down nakumati eri ku ttaka, Shoprite iko kwa Dimwa, Taskizi ku ttaka. Buli supermarket zonna ennene ziri international zigaddewo because of the poor working environment. Ng'okeera ku makya ng'ogamba nti ate business nazikola. Gwe nagamba nti bw'ogenda nze nakulira mu Kiyembe nze ni mwana wa mu Kiyembe. Bakubali abadaawa batamanyi. Mu Kiyembe wano? Nze bw'ŋŋamba okuzingulula ejoola dakiika budakiika zabangako yandi 40 ku nkaaga. Ate nze nali wa kapeti era ajatire yema nkutumiddeko maama wange ajati Madina nkutumiddeko Simanyiramani ate South Africa ajati Nakamate nkutumiddeko Sande nkutumiddeko Antirita nkutumiddeko ndi wa mu Kiyembe se wamanya ngogera gawaayi ate singa wange naye mwenyini Magule kyakubuze yawe mukateni yenda ndi wa mu Kiyembe tozija kukinzijamu ne chairman Munamasaka Mutumi ndi wa mu Kiyembe ddala basajja bange bonna abali awo mu Kiyembe ku Eagle Plaza ewa bakita Eagle Plaza nanyire platinum mwezi kyalimanyi bizimbe babikyusa naye abatunda ate empande ez'abaami nabo mwe baliwo nalinga mumu. So bw'ogendamu leero faces ezirimu mpya people have run out of business. Ogenda okubuuza oli nti pressure yamukuba konteyina yagituusa aba yakagituusa yali emiliyoni 10 bamugamba miliyoni 3. Mu ggwanga kijopimwa gy'ogamba nti olugoye omusolo gw'oteeka ku lugoye buzito bwalwo. Bw'omanyi obuteeteeyi obw'oluwerere baliyana bwe bambala nga yeesuddeko weesuuzi bw'ati obumanye ebbeeyi obumanye ebbeeyi. Nalaba emwanyinaze doniziranga naye alina bw'ayambadde ebintu byabwe bya sama naye gwe kyogamba bizitowa naye gwe obimanye ebbeeyi. Naye kati bano olugoye bwe luba bapima kilo olupande kilo kati ngoye zaatuuka zaafuka za kilo ebintu ebisinga kubanga they have not masters at anything and they are taxing on tax. Already ebintu bino bibeera already biriko emisolo egy'enjawulo naye kakati nkubuulira mu kibuga ogula fruits ne bazipakinga mu boxi ababodaboda ne bazigoba ku bypass nga bakugoba kubuza lisiiti ya miyembe. Kubanga baagala okuddayo oli bamukwata asasule fayini emiliyoni 6.
naye amasannyalaze mwagafixinga mwe basajja mmwe ne bakazi mmwe already Anita gwomanyi lwaki akwata ssente n'azijja ku akawunti yonna gye zibeera n'aziza ku akawunti ya Kulisobole n'ateekako ku akawunti ya musajja w'empuga n'ateekako ku akawunti ya mukwano gwe amannya ngeerabidde bye baaterangako ssente balina gonna nti gabuzaabuza naye kasita gali mu gawulidde bw'amala okubateerako ssente lwaki azibateerako bazimugireyo bazimuwe mu kaashi kubanga bw'oleeta eno system ne ssente birina kubanga 75-80% it is digital money. So are you planning on us going digital? System ne cash emujiro Anti nkulaga bwe oyagala ebere effective kubanga ogambye oyagala kutema kusa bw'atunda ku nnya otembeko ku nnya kakati ate Anita amongo ssente adirira mu bbuutu moja aditolako otya omusolo ediri mu bbuutu kuba yakamula dada mu bbuutu agobere nti mpuuga ndeeterayo ebitaano ndeeterayo ebina yaba ne biliyoni mu bbuutu nze nali naye mu kuziika mukwano gwange muganda wange Mukama Katonda Anazani loya wange ngoma yamujulula waiswala Nazani oyo mukazi lwamukoba ku binamukoba n'amyuka butya ati myamyuka bulungi ati yagaba ssente miliyoni 10 miliyoni 5 miliyoni 8 miliyoni 7 kaligabo taligabo mu ssente mayembe zali butu baigula butu kasita wayogera kasita nayogera ebintu ebyamumyusa oba omyusa eyatamaatama yaida yabologa yagemu emiliyoni 10 yawasita nakuba nti nkunyuwaire ojja kuba buli kimu naye alumuka menawulira olowundi ng'aliko omukira nze yalumusa sipiika yalumukotiriya kyokka abantu abandi abanauganda ebintu bwe temusobola kubitegeera kubinono kubitegeera nunno mubireke don't. First of all, and I can tell you, my problem with Anita Among and the Mpugas is clear. Nebaba said, we bagenda Bukedea, nebagamba nti ababalwanisa basooka ne bagamba palamenti tibesitifabebisiyaga aba NUP. Bwe yagenda Bukedea n'abagamba nti Kadaga yamulwanisa. Kakati nze mba mukyamu okumugamba nti nedda weti omuguggo Kadaga muveeko wabba ssente era bba ssente zo kubanga ekigambo kyenamugamba nti gubbula ssente zo nali mugamba nti nyagulula ssente zo naye ffe tukugamba bya ssente we need accountability. So oluusi siba na budde bujja kunnyonnyola mboozi nti oba tokimanyi kireke kubanga ate ojja kubeera offended by the results ate nga twetaaga buli muntu. We need everybody alina abilities z'okubanga tutunulidde nakyemalira. And this is the call to all those people in the media for the National Unity Platform. Nenkyukakyuka. Let us focus on the majors and leave the minors. Tubeere ku nsonga enkulu. Wabajja tujja ku nsonga nyingi. Kati saawa zino nakyemalira nakatamanyi presa lidda oyo yakuleetedde register. Enfu. Naye tujja kutukola ki? Kuddayo. So abava mu business. So tubadde abava mu business bw'ogenda mu kiyembe bw'ogenda kugambye nkubalidde supermarkets wano ate neziriwo bw'ogiyingiramu ogibona nga business eri mu nkende etuuse mu nkende ngeri mu nkende empale emaze okuyingira wansi musambi nga teriiwo ekintu kyewasangangawo nga tiini zibaana kati osangawo emu basuubuzi bano bakoze basaze magezi ky'okubeerawo bongere ekisooka omusuubuzi mu Uganda ali unfair treated. Yakwatibwa bulungi. Abantu bajja wano ne batrading ebintu abasuubuzi bye baleeta nga nabo babireese. Naye ng'ababireese tebaliiko musolo. Olwaleero omuntu wa bulijjo bamutaddeko influence kiyumba ananga omusolo biti bamugaana n'okutunda ng'amasannyalaze tegaliiko. Kati mwe mwateekateeka ensobubi. Temuleeta bintu nga temunateekateeka nsebe bya nsi nteeketeeke. Talina kutunda kubanga lisiti y'amaanyi oteekirizibwa. Ogikola miliyoni 6. Kuba njagadde omuntu ategeera obulumi
omusuubuzi bwalimu size ku bulumi bwa dduuka nti sente ono yakkiriza bamukyajinge mu dola size ku bulumi nti asasula ebisaaniiko asasula toyireti kubanga edduuka terimuwa toyi edduuka terimuwa mazzi gakunaaba mu ngalo bagakozesa byonna alina agula biki bigule terimuwa amasanyalaze edduuka alina okusasula amasanyalaze kati omuntu esente seruzi bw'atunda emiliyoni 4 emiliyoni wabanga alina amagoba ga miliyoni 1 ekitasoboka waba alina amagoba ga $5,000 ate $3 gigenda ku dduuka bakozi 45 kati wowe olina capital investment ya miliyoni 5 n'otunda miliyoni 5 n'ofuna emitwalo 5 kiba kikola liba gwanga liri productive kati mu bugubi obwo omusuubuzi n'aguma n'agamba nti katukole ne bakikitanya ne bakola byonna bye basobola okukola naye bakeera ne ku makyano ga nti golese mpapula nti ani alese mpapula ezo nti kayomu nti ate bitatuula aleeta naye tukoze tutya kayomu tumugaye nti ebintu bibibbi ne basooka babikwatira ku revenue weekends olusente wazewola mu banka abasajja boolaba buli ddakiika ababuzeeyi baffe mulaba ayambuka buli kiseera atadde esaati tuyo zimuvaamu buli wamu alina akatambaala n'ogamba nti ani ono atumanyi tabani wa jona manyi wamatuulaba tusitira sitira wamamaisana they bring soda okay Kanzi kanu. Kanzi kanu. okay we are going to do nti Liverpool esamba Arsenal nti Liverpool ejja kuwutula Arsenal golo 3 handa yakulindira eri kadirisa Chikiza naye abasibye. era naye abasibye gavumenti ya Museveni esiba kapapula kenyini kubanga bw'owangula naye ng'akola ki ng'ajaganya gw'omuntu ajja ku musolo omukisa n'ataswala n'atakola kintu kyonna omuvangako muganda wange kubanga ku mukisa kuliko VAT 15% kati yagenze mu itiini kyokka nga ne kampuni ezo ku establishment esasula omuki omusolo double taxation naye olw'okubanga nze ate ekintawaanya muleeta mutera influence nga banitamu ngo sente baziteeka ku akawunti ndala kuzigenda nazo mu bootu. How are you managing the economy? How are you managing the economy? Budget kwa FM. Nali wano ne bagamba nti baleeta kaada. Nali wano ne bagamba nti bakutte kaada oli omwana yakabidde mu State House nti nange banveemu njanja nkwate revenue. Doli Sakolo ne bamugoba. Bamala ogoba Doli Sakolo ekimu ku kijja Doli Sakolo mu office. Yeri handshake basinziira okuleeta ebigambo ebiyitirivu. Kakati ne baleetawo kaada busimbuzi. Oyo ye Alex Waiso. Ensonga za misolo egisusse ku basuubuzi. Abasuubuzi bwe beekalakaasa kitegeeza nti eggwanga liri mu katyabaga kubanga omusuubuzi yakwatiridde backbone y'ekonomi y'eggwanga Uganda. Ekonomi y'eggwanga Uganda luli twali tugibalira nnyo ku balimi naddala. Ng'abalimi be tusiibiddeko olukoba nga tugamba emmwanyi gy'eri mu kyalo naye olwaliro omulimi engeri gye bamufulugamu baamujja mu kulimira yakukyayira ddala. Olwaliro abalima balimawo kaabwe kaakulya n'emmwanyi okusanga omusajja asobola okunoga omusiri gw'emmwanyi n'aggyamu ensawo 100 oba balira ku ngalo kati kubanga abasinga obungi baabyetamwa. Kati ne tugamba kasi tusigaze abasuubuzi baffe bano bakwatirire ekonomi y'eggwanga. Olwaleero bali mu maziga ge bakaaba ge bakomba nanti emisolo gisukkiridde babateekako emisolo egitali mu mateeka tebagitegeera. Olwaleero bagamba bagaddewo bizinensi okutuusa gavumenti ekoze ku nsonga zaabwe. Waiswa Mufumbiro ensonga zino zali mu kutemaatemera naye ng'ebyaddala egyo emisolo tegigasa basuubuzi wadde akatono wabula gavumenti yateekawo sisitimu y'ow'okubbira bo bekkuse
nga gwe omusuubuzi okaaba kubanga teweerabira nti abaabwe ate bo tebagisasula. Munnansi wa ggwanga Uganda yekka yasasula emisolo. Okerota ku matano ga nti Parliament, Speaker ne Deputy Speaker ne bakomishona mubawadde biliyoni trillioni namba Yazaki. Kugabula kugulirira bantu by NUP. The operational cost of the office of the Speaker, Deputy Speaker and the commissioners is 1 trillion. Tebabalimba nti lopu abiri ofisi ya lopu Honorable Joel Ssenyonyi bwe yayingira mu ofisi kibasooka okukola kwe kumuggyako abakozi bonna abali abakozi aba ofisi ya lopu ne babafuula permanent byonna bizanyibwa oli bodyguard. Bingi bye tutagamba bannayuganda. Yes, Kiki bajja kusenyera talina abakozi mu office. bonna babafuula permanent. Abakozi abaleetebwa bonna balina animosity ku deliverance of work. Balisaakisiti bonna balonderera ne baddamu ne bawena okubanga olina kyemalira gwe bayita Mongo Kyeruppe ye obuyinza bonna yabweddiza. Bonna yabukola ki? Yabweddiza. Bajeti ya Ssenyonyi ne bagisala. Era byonna biri mu public domain. Kakati titugamba nti no, it is okay. Ssenyonyi will work even with the budget or no budget. Kyetuba tukola kiri simple. Let's cut this budget by a half. Let parliamentary cost be 500 billion. Eno budget oyo jaisa ne banne njagala Kayongo otegeere nti 55% of that budget 55% of that budget sente za kwewola teziriwo. Naye oli olw'okuba ayagala okugubanga nembu ekizigo kyamulekako tekimala mwetaagamu empiso ffe twongeremu sente ku musente z'omuwa omusolo. Ffe twamugamba okuva bwe yali afaanana. Nekinukkiriza nti kubuzi waiswa wakati leero nsibye okuzeeteeserezo nembako Tewali nateeserezo libeerawo awo. nembako byenzudde bangambye nti Ssenyonyi Right Honorable. Yoweri Ssenyonyi Yes. buli nsonga gy'abanywa okukwasako emikono gye nga lopu alina kusooka kuva wa komishona. Ayogera ekyo ate aba mugiga. Kati luli komishona ne lopu ani yali asinga obulungi. Yagenda n'amaanyi. Ono alinde bali. Leero asomye lipooti ya Museveni ya Nambole. Nalina bali era agambye amazeeyo wiiki namba ng'alina Nambole. Obulimba ye yabutandikiddewo. Musaado yalimba bana. Bayayo kabulimba. Nambole kuba taata alimba. Amazeeyo wiiki namba ng'alabirira essente ze Nambole. Ese n'okuloba n'omusoga akoba nti owayanga niba ino ng'obaagaine kyamagombe gali balya wabeegomba nti Ramazani yavaawo. Kama Katonda amuwe ekimu n'ekyemirembe. Nina ke njagala tuwunzike nako abadinaremu bamaliriza okukola regisita zaabwe nga balaga nti abantu balina bali mu bukadde 18. Naye gwe musajja mukulu alina okuwummula. Leka mbale ekibuuzo waizwa. Aligenda okuwummula nga bamukoze ebintu ku siku. Eyali jeno Regisita omanyi regisita nti abantu balina bali mu bukadde 18. Kati ate kugeraageranya okutoka kati abalonzi bali mu bukadde 18 kitegeeza bonna abantu abalondamu 221 mulina baliwa. Kati kankunyumizeeyo ekintu kimu. Obalaba Ssenyonyi nga nejajja ye babimuddamu buzzi bipya tebamukoowa. Ekimu ku kyagolya Jeno Kalikihura. Kalihura ebyobufuzi ate embongo ne bajja okukwata olwongo. Bwe bamwegundi eyo lipooti si yayiso. Nayiso si yasazeewo okubiri. Naye kyenategerako nti baatula mu meeting eya security. Naye ng'atukuze tutya. Mwaleeta program. Era Todongo ayinza olwawo kulaba Todongo n'enjina Museveni. Mpozi engeri Waiswa gy'ayogedde ku luzindaalo kati bawulidde bayinza oteekayo logiika entya. Bayinza okulwawo okubalaba nga basisinkana. Kubanga Lwaki bamulimba. Agendemu exercise
ekisooka exercise ekyagigana okubaka abantu ekisooka 1 bo bennyini bakulaga nti tekube bantu batya bagamba nti mwegendereza ab'NUP tebegatta mu register nga mwe bangi muyinza okwegendereza abatono babeera n'abantu miliyoni 18 ati Kayongo oyinza okugamba nti mwegendereze ab'NUP abo bayinza okujja ne bakyakalanya ne baba bangi mu kibiina kyaffe ne batuwangulira mu myufu ye yali enjogera ya General Museveni nti mwegendereze Bobi Wine oyo tayingira mu structures ezo n'azituwangulako ezaffe ezaki kitegeeza nti abantu bo batono nnyo nti bali abangi we bajja yours will be submerged kigambo submerged kiki submerged okubbira okubbira muli mujja kuwulira muli otegerekukala oba nti NUP amaanyi eno eri okimundu kine bwotamulita 19 amata gajja bongo abo bamaanyi that one can influence the rest oba nti bangi ino nti bwebanenda nimwimu abatono mwidda kubulira mu nsonga ebyo yasooka okubyogera ye General Kaguta Museveni si ffe olwo nga nkulaze gwe awuliriza nze nabagambye nti ngezaako nnyo ensonga okugimerengula iwe ogitegeere bukalamu nti bw'okeera ku makya n'ogamba mwegendereze mukole eki mwegendereze abanuupu abo bwe bayingira mu kintu bajja kukituwambako kitegeeza bangi nnyo okusinga bwe boyina era weeralikirira obungi bwabwe okwenfluensinga decision y'abatono oba nti mu butono bwabwe babusagwa nnyo nti gwe ne bwe bayingira mu bantu 10 babakyusa ne bagenda nabo nga byobwenne ekavule tomanyi nti Bobi Masanyalaze yakeerako ku makya ebugiri n'akola ati zinamulabako n'akola ati jona tewaliyo nga bonna abantu bayinka buyisi balina laale zibaaliko ne buli yalabanga ng'akola ati twabadde wano biri wano kuliko twabadde wano twali tuva kibuga bantu b'ekibuga mbalamusiza wonna kibuga nansana wonna tulina tabonamu alhamdulillah mukulu wamulaze omuhabbati buli wenyine bwetubalusa naye nkubuli abantu bavudde yazze ne batandika okuwunyiriza olusu nti wuuyo kumbaga emikolo gyayimiridde mu kwanjula abakono ab'abazungu nabalabi nga bali wali bali kumustagadde gladiator nga what is this musajja yavaawo kakati erya numbers mbadde nkunyumiza story 210 Kayihura bamuga 2 meka Kayihura bamutekanyala 2 meka 219 220 bagenda musiba okulonda kwe towards election ebamukaba towards election kuba bali bagamba jjajja nti omuntu yekayeka kati agenda okukwata nga Kyagulanyi awangudde atayinza kuba Kayihura balwaki bali bandikwata jjajja yatya nnyo omukwata kyobalaba yaleeta eri komando yite yabatemu naye Kayihura mu 2011 batandika ensonga y'abaprime preventer bwe batandika ensonga y'abaprime preventer baali batandise ebintu byabakutwako ebyo bitandise kati nebaleetawo erivaako ly'abaprime preventer balina bakitata oyo yali mukomero lya Golodi ne Golodi tamanyiye mwenyini bwafaanana kakati bakedde ku makya kyokka obutaawe nagenda tomumulira nga ye azeeyo wani wataali wamuwozi nenemanya ali ku survive omusajja wattu abadde mukomera eri musajja wange kakati munange nga Kayihura ng'agende wa General Museveni that is towards 2016 election bafudde bayise omuvubuka simanyiye Kamugisa simanyiye Kanabulo Kanaani naye weeyo waabwe nti balina bakulira prevent miliyoni 11 bakulira prevent miliyoni 11 ka tugenda mukati 218 buli prime preventer bagenda muwasimanya kagaali bagenda simanya kwa pikipiki era be bagenda okumanaginga akalulu nga General Museveni ajanga omukolo ye gwali tutawa gwali babakula preventer kolo gwali nakawa emutenalena nakawa nabayingira endulu nga zivuga waliwo abantu ku myezi ndulu ng'evuga lero tumaze bagambye nti jjajja kola omugumi yali alimu na sukaali
Gambo banywa sukali kanumi byawedde oba oli gwe dinaali yaline byawedde mbolo afunye obulu milioni 10 11 bajja mu box 2016 besi jaita mwisi yali amwise nkubulira mazima besi yali amusi nkubulira era kimanyi kibuliri tujja kufa tetugenda ffe kuswala ekijja kiti kakati babuza kayula milioni 11 iko wapi iko wapi kakati ne bano milioni 18 tetulina internet okay batubulire numbers ezo bazijewa naye bo bafraudingira ku numbers nti bajja ne bakanga ensi nti baweze milioni 18 kubanga bwe togenda kuboditinga ate ekigambo kyabwe ebbanga lyonna baali balimba abantu kintu kituufu NRM exercise njagala Kayongo ŋŋambe muli ba news reporter program eno njiwaddeyo wiiki ejja njagala ondetere ba news reporter abalipootinga mu district ez'enjawulo nga waliwo layini eyaweza abantu 50 abakayana Sembabule baali bakayanira mu meeting yawo basabu kutesa ne tiimu yaabwe lyali ne family lukiiko lwali lw'abafamily ne bakayanira bo be bali mu kintu naye njagala oŋŋambe wano mu Buganda nti esemuta abantu bakeera ne bagenda bakola bati n'omwana gwe baakuba ekifaananyi eyali ow'NRA ng'ali awo nti awandiisa ate ku simu yalinako profile picture ya Bobi Wine nga yali kunoonya muwogo bola yali ali kwenondeza bola naye yali mu epuloni omuwala nga naye bango era naye ya Bobi Wine naye ng'ali noonya bola mu musaayi Bobi eno mubyesente me bano n'abadoofu akola atya era ffe nga tufuna lipooti nti eno leero zero siryewo busibi tetufunyeyo wali kino ekibiina abantu bakikoowa ino n'okukyesemberezaako oba owuna